tulaba ku kivulu kyo waliwo bingi ebyatuukawo weewaawo wakikuba naye waliwo ensonga eyaliwo abantu gye baabuusa amaaso oli abamu gye baayogerako nga walwawo nnyo okulinnya ku stage baakulinda ng'amatala gavuddeko for some time kyo ekyatuukawo simanyi bwekiba kyabasanyusa awo tuwagira eyategeka eyali stage manager bwekiba kyabanyiizaamu era gwe tunenya kyekyo ekituufu ekyaliwo be bandwisa nga bangamba kabasooke batereeze bineeno bagireewo simanyi sibimanyi nnyo. I'm not technical in that area. Yeah. Namusangako ku Galaxy ne mu Bongako. Why not? Alhamdulillah, amin. Kati waliwo ensasagge walina ekivulu ku lunaku lwe lumu ne acidic vocals temwaligenda lutalo naye kati waliwo lutalo between Gravity ne Mikie Wine. Entalo zino ozogerako kigwengo omuyimbi yali abaddeko n'ekivulu ku lunaku lwe lumu. I think it's insinuated by the political interference. Buli omu alina ideology ndala ku bombi so nekiyingira ne mubafanze omu awagira NRM omulala of course wa NUP Segera and oli n'agamba ono yamuyiikiriza Segera nono n'agamba yali yagira dda. I don't know, basically me I think that is it. Kyekyenjawulo ekiriko ebyaffe byali typical music of course we had to do for the fans naye byabwe byalimu pull off numbers for the party. Yeah. Abapisa ali atya? Mulungi nnyo. Yageze Dubai twali tumanyi wamwerekedde. Aneda kati mukazi mukulu takyali mutongedda.